Olwaleero lunaku olwokusatu abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bajjayo empapula ku kakiiko k'ebyokulonda. Abasoose okujjayo olwaleero kwe kubadde banna FDC nga bakulembeddwamu omubaka w'ekibuga Soroti Jonathan Ebwalu. Bano babadde bakiikiridde ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafaabi agenda okukwatira ekibiina kyabwe bendera mu kalulu ka bonna ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bagamba bessira bakuliteeka ku kyakutumbula bya bulamu kosa n'ebyenjigiriza mu ggwanga. When you look at the schools, the rich will take their children to powerful schools. Makerere University, they take their children to Budo, take their children to Nabingo, but the poor ones will go and get poor quality education in public schools. Okusinziira ku bano bangi abajjayo empapula tebali ku kigendererwa kya kutwala bukulembeze. They want to be seen so that they are given jobs. So we are not jokers. We are coming to present a competent candidate as the FDC, and that's why we are here. Nga zikunuukiriza okuwera ssaawa 5 n'ekitundu bannakibiina ki NRM nabo batuuse okuggyirayo ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni empapula ezimusobozesa okwetaba mu kalulu akajja. Bano babadde bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe Richard Todwong kw'ossa n'omumyuka wa NRM asooka Haji Moses Kigongo. Todwong awakanyizza ebibungeesebwa ng'ekibiina ki NRM bwe kiriko abantu be kiguliridde okuvaayo okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. We don't behave like that. We face our challenges head on. We don't sponsor people. Whoever has come to pick his forms, we don't even know who they are. I don't even know how many have picked forms. Okusinziira ku Todwong, omuwendo gw'abantu ogweyongedde nga beegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga kivudde ku ddembe eriteereddwawo ekibiina kyabwe. NRM and the national chairman, His Excellency President Yoweri Museveni, was not handling that office well. Many would not have aspired to be candidates. But the fact that they have come to pick forms, it's a vote of confidence in NRM. Mu balala abazze kubaddeko Mubaraka Munyagwa ow'ekibiina ki Uganda Economic Party ng'ekiseera kyonna kirindirirwa okufuulibwa Common Man's Party. Nti ekibiina kino kyali kiwandiikibwa batuma signatures, bakisaba signatures. Kati bwe kireeta candidate okukiddayo kukituma signatures kuba kutyoboola ddembe lyaffe na kutumalira budde. However, for okuba tuli kibiina ky'abantu bino tetulina mbuzibu. Wiiki emu tujja kuba tuliziza emikono na buli kimu. Kubanga ffe tusinga abawagizi mu ggwanga lino, buli muwagizi mu ggwanga, buli muntu mu ggwanga lino muntu wa bulijjo. Munyagwa agamba ng'akutte obukulembeze bw'eggwanga lino wakutandikira ku kyakujja Uganda mu mukago gwa East Africa. Kenya, Tanzania batunyunyuta bunyunyusi. Mwalabye Tanzania ng'egobye n'abakozi baffe. Omukago tugwagala na Congo na South Sudan. Bw'ogamba tukola akatale akawamu ne Kenya yo yeeyina by'ereeta wano gwe tolina by'otwala waabwe oba olimba. Ronald Katushabe ye ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda atuukiddewo ku kagaali ng'awerekeddwako ekibinja ky'abawagizi be ababadde bamubugiriza. Yesobola okunyamba okutuukirira abo abantu abaavu munnamateeka akola ku misango ejja nagomola ne gino egitaliiko ssente okubanga mbawo obuyambi kuba eggaali teyeetaaga mafuta, teyeetaaga driving permit. Ate esobola okunyamba okutuukirira nyumba ku nyumba. Stephen Nyeko naye azze n'ekidde kyagamba nti azze kusisimula bannayuganda. Obuka bangi tebalina mirimu. Tu amalwaliro gaffe tebalina madagala. Are you getting it? The doctors also abasawo abatono ddala. Tuli ffenna. Julius Muchunguzi nga ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza nti kati ebibiina bina bye byakajjayo empapula okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ebyo mwe muli ekya National Resistance Movement, mulimu ekya FDC, mulimu ekya Conservative Party, mulimu ekya National Economic and Empowerment Dialogue, mulimu n'ekibiina ekirala ekiri mu kkubo okukyusa erinnya. Kati kikyayitibwa Uganda Economic Party naye kyasaba okukyusa amanya gaakyo okugateeka mu Common Man's Party. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda we ruzibidde olwaleero ng'abantu abawerera ddala 121 be baakajjayo empapula ezeegwanyiza ekifo kino.